obufumbo awalan enkola y'obufumbo fitriya nkola ya butonde. Allah yakola ng'omwana omuwala alina emyaka gyatuukamu nga in all ways ateekwa kuwangala na mulenzi nga kasitogezaako okukirwanisa ojja kujja mu bizibu. Fitriya butonde. Allah yakola omwana ow'obulenzi ng'alina emyaka gyatuukamu like it or not ng'ateekwa kuwasa nga batawasizza obuzigo gye bawangaalira nga mumaze okubasomesa ziddiguri bali kuhaamu awo bakola abaana bammwe ab'obuwala beepangisiza obuzigo basulamu nabaani. Lwaki muggalawo omulyango ogwa halaali? Ogwa haramu gugenda kweggula emabega. Enkola gye muli okuziiza fitriya nkola ya butonde nature. Era omwana wabanga akula mu bimu bye batugamba ne batukakasa waliwo emize girumba omwana according to the stages. Omwana okuva ku mwaka ogusooka omuwala paka ku myaka 9, omulenzi okuva ku mwaka ogusooka paka ku myaka 15, awo omuze oguli oguli gumu gwakulya mmere. Era mu tarbiya batugamba muteeke emmere emale ewaka. Egyo emyaka kuba kulya omwana kasita kuta n'atunulira TV tafa ku nvirizi muli ku mutwe oba zikuzo oba tezennakula. Tafaayo oba empale gyambadderemu ebituli bateriimu bituli. Kasita kuta. Egyo emyaka kulya. Era mu tarbiya batugamba muteeke emmere emale ewaka. Era egyo emyaka wogulira omwana chapati ng'ogizinzeemu n'ogimuwa agirya aginywere ku caayi n'agizungulula n'agamba ejja kuggwawo mangu nga ngizinze. N'alyoka agikubamu ekituli wakati. Egyo emyaka omwana n'alonda omutwalo n'aguleetera maama we n'omugaa tugenda kuguliramu engatto agabanzibi. Ayagala aliye omutwalo gwe ova ku 10 ekisembayo paka ku 10 ekisembayo nga alya mbitumbuwa. Si bateresa sente omwana emyaka egyo nusu 10 n'akusaba sente buli naku bampe 10 sente zange gye ziri ne ziyitamu zigenzemu ebiri n'omugaza gwe maama onzibye sente zange. Egyo emyaka gyakulya mu tarbiya batuga muteeke emmere emale ewaka. Awo mu myaka egyo n'omwana omulenzi okuva ku myaka 15, omwana omuwala kuva ku myaka 9 n'okwambuka awaliwo omuze omulala ogujjawo, kubanga mu butonde buli kyakulya kyolya na buli kyakunywa kyonywa n'oteeka mu mubiri gwo muvaamu ekirungo ne kigenda ku migongo gyaffe mwe muva kituyita shahwati, okwagala n'obwagazi. Era omuntu adivopinga kye bayita tamanna n'atandika okwegomba. Era kyovula obusiraamu bwalina solution ku buli kintu kyonna. Ne tugamba nti abaana bammwe mbayigiriza okusiiba ewaka ennaku enjeru olw'Emmande n'olwokuna. Suyamu Daawuda omwana agenda kutebenkera abeere nga asoma, kubanga egyo emyaka buli kirungo ekigenda mu mubiri gwe kijja kumuleetera okubanga adolescence stage fitriya akakkana wabanga asiibye. Obusiraamu bwe butugamba. Kati mbagamba nti kyetuyita obufumbo eringa amaze okusoma nkola fitriya ya butonde. Omwana asomye amaze university osobola n'omuyambako ng'ali mu sekendiya ku university n'ofuna omuntu gw'okakasa nti asobola omukuuma n'omuga nkuwasiza muwala wange n'omufunira omu n'omugamba oyo mukuwadde tujja bayambako mwana wange mpola mpola. Omwana aleme kuwa wankulanduwadde na bisiraani mu nsi njatajja kusobola. Fitriya ogw'omulyango mugugadde tugenda kukaaba. Mugenda tukabya amaziga mumanyi ebikolebwa mmwe mwagala mbagambe ebikolebwa mu nsi muno mwefuula abatabimanyi bantu mmwe. Abaana bammwe si bafumbo ne beegatta ekiro ate ekyo kituluma ng'abafumbo bo tebaawasa ssebo byegatta n'okusinga abafumbo ebiwuulu. Fattakullah fi nisaa'i muti Allah mubakyala abo fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalmatillah. Omuntu yenna omwana w'obulenzi gwagamba onompangala naye ateekwa kubanga yagenda mu makuba matuufu n'amugja ewaabwe. Ojja kuleeta ebizibu musajja gwe ne mukazi gwe. Obufumbo bwengenda okusomesaako nkola fitriya. Ekyokubiri obufumbo bwengenda okusomesaako nkola thakafiya ya nnono na buwangwa.
kubanga ono obusiramu Allah bwe yabuyisizaamu bamuyitanga Ahmed bin Ibrahim yali musajja muwalabu tubujja ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasajja walabu bajja wano those are the first whites okujja mu Uganda even they came before missionaries we bajja Allah n'abayisizaako eddiini y'obusiraamu naye baasanga wano mu Buganda ne mu Busoga ne mu Bugisu n'amawanga amalala abaana baali bawasa era abaana baali bafumbirwa nga ennono n'obuwangwa biba wajja mu kuwasa n'okufumbirwa ngira waliwo enkola ekolebwa ng'omwana ye yawulira emyezi 3 nga tannafumbirwa ne bamuteeka mu nnyumba ne bamuwa omuzigo n'agwesiga abeere nga aboobera nga buli mmere gye bamuwe bamuwa omuzigo bamufulumyanga mu nnyumba eyo nga bamutwala mu kidaala wava mu kidaala walingawo kasuze katya n'agenda nako ne senga nga amugobedde kubanga baana balinga bato ng'ekyokola tebakimanyi senga nga yasengeka ensonga z'abaana abawala mu lujja ne mu kasolyako era kasita yakakasanga nti omwana omuwala ono gye bamututama zo concevinga amisinze piizi ze jjukira emyezi 3 gino gye bamukumira mu nnyumba ewaabwe before the wedding atukula entukula 3 kati wamugoberera senga omuwala n'akonsivinga n'ateekona kagende baga nti akonsivinze afunye olubuto awo nno bakakasa nti omwana wa musajja era ebiseera ebisinga ba first born bye baasikanga kati olusenga n'akomawo kye bayitanga okuzza omuzigo ebyo byalinga bya nnono na buwangwa naye nga tebikhalafa na ddiini tubine bikhalafana ki na ddiini kitegeeza nti walinawo okuwasa n'okufumbirwa nti enkola ey'okuwasa n'okufumbirwa thakafiya nkola ya nnono na buwangwa ne kati nze obufumbo mukkirize ngenda kuyita mu layini egamba nti obufumbo nkola ddiiniye ya ddiini nti obusiraamu bwatuwajjaha mu bufumbo tuteekwa kweyisa tutya byonna ebiwafaka n'obusiraamu mu buwangwa tutambula nabyo ebikhalafa n'obusiraamu mu bufumbo twawukana nabyo kati mukkirize eddakiika nsigaza ntono nnyo ne ku bufumbo mukkirize nkoneko bino ebitono obufumbo bw'omulembe guno kamithiri naali bulinga boolaba omuliro ogukuma ekiro buli muntu yeegomba ekitangaala ekiva mu muliro ogwo nennyini kkuma muliro ekiro ng'aguli kumpi guba gumwokya oyo akumya omuliro bw'ati n'akuma ekyokero ky'omuliro ng'aguli kumpi guba gumwokya n'abali wabbali bonna beegomba ekitangaala ekiva mu muliro ogwo era baagala basembere obufumbo bw'omulembe guno kamithiri naali bulinga boolaba omuliro abali wabbali bakwegomba olw'omukazi omulungi gw'olina ne gwe nnyini mukazi yakutuuka wano oga neeno byano bya simunona abali wabbali bakwegomba olw'omusajja omulungi gw'olina gwe nnyini musajja gwamanyi kyotuddeko kamithiri naari twebuzabuuzabuuza ne tulina mirembe mu bufumbo lwa nsonga ki twava ku misingi emituufu egy'obusiraamu ekisookera ddala foundation ey'obufumbo kwe tubuzimbira awalan almahabba bainahuma mumakinga sure ng'abantu bano bagenda mu bufumbo bateekwa okubawo n'okwagalana wakati bwabwe nga tekuli enforced osobola okukera enkya ku makyango oyagala omuntu ne bukera enkya ku makyango omuwanda lulusu ku bikolwa bye byakkola nga wali omwagala naye noga gye nnakoma okwagala omusajja oyo gye nnakoma mutamwa wadde mulinamu abaana olw'ebikolwa bye kubanga alhubbu fualun walaysa kuwalun okwagala biba bikolwa wabula tebibeera bigambo bino gye mugenda mwogerayogera bitakwatagana waliwo obuzibu kamabaana bino bye mugenda mukola abavubuka nti munnange nina okwagala kungi ku mutima nga nte nno kisonga wano ku ddyo omutima guli ku kkono kyovula obuseera mutugala twebakire ku ddyo tuleme kufuna complication za mitima na body pressure nosanga omuvubuka nga nnyonnyola omwana omuwala I love you so much my heart code nkwagala nnyo omutima gwange wagukubamu ebituli naye ng'asonga ku ddyo guno omutima guno mutima teguli eno guli eno Assalamu alaikum
kati kibayita okwagala okutuufu kwe tuyimirizaako obufumbo g'oyagala g'osaasira. Woba oyagala omukazi, woba oyagala omusajja ne boogera ebigambo ebifaanana bitya owulira nga yakutebenkeza. Toyingiranga mu mulyango gw'obufumbo n'omuntu gwe wekanika okwagala. Bane mukanika amasimu, mukanike zireediyo, mukanika amamotoka, ne temukanika mitima gyammwe kwagala ne muyingira obufumbo mujja kukaaba. Omusajja omumanyi omu yatuuka n'atugamba asabu shay'in fi hadhihi alhayat, ekimu ku bintu ebisinga okuba ebizibu mu bulamu buno obwensi kwe kujja ashakhsu tuhibbuhu min qalbik, omuntu gw'oyagala ebyaddala ku ntobo y'omutima gwo. Waliwo omuntu gw'oyagala ne weekubya emizimu ne bamukuwasaako. Waliwo omuntu gw'oyagala ne weekubya emizimu n'awasa omulala. Ne asabu shay'in fi hadhihi alhayat, ekimu ku bintu by'ogenda okusanga mu nsi muno paka woliziikirwa kwe kujja omuntu oyo ashakhsu tuhibbuhu min qalbika, okuva ku mutima gwo. Bino byenjogera abafumbo mubimanyi, mutuuse ne ku dhulumu esembayo okuba ku leve eyawaggulu ng'owasa omukazi gwe musajja gwe naye ng'okwesanyusa naye okutuuka gy'olaga tatasawwara okuba bifaananyi n'osiiga omukyala ekifaananyi ky'omukazi oli gw'oyagala ebyaddala. Eyo dhulumu byokola bigenda kuvaamu abaana. The reverse is true ne ku baana ab'obuwala oba abakyala mulina babbaabamwe naye nga wallahi omutuuka mu layini ey'okwesanyusa muhalali ojja kusanga ng'omusajja omusiiga ekifaananyi ky'omusajja oli gw'oyagala ebyaddala kyakulemeramu. Byenjogera bituufu, byenjogera bikyamu. Abakazi nga musiri assalamu alaikum. Obwo bulyaza amaanya adhulumu yingira obufumbo n'omuntu gw'okakasa nti oyagala ebyaddala kubanga ogenda kusobola omusaasira. Byonna biyimiridde ku kwagala na kusaasira. Nekibayita okwagala okutuufu, alhubbu fualun walaysa kuwalun. Okwagala biba bikolwa wabula tebibeera bigambo. Kino njagala kigende eri abasajja mwenna abali wano. Mulekerawo okugamba bakazi bammwe, basajja mmwe mbagambe ebigambo bino nga si birumamu. Alhubbu fualun walaysa kuwalun. Okwagala bikolwa tebibeera bigambo. Mulekerawo okugamba abakyala bammwe nti mubaagala ng'ebikolwa bitono. Buli wogamba omukyala nti nkwagala nnyo, awala nigende waba omugjeyo, ekyo kikolwa kiraga nti omwagala muhalali. Alhubbu fualun walaysa kuwalun. Buli wogamba omukyala nti nkwagala, kwata mu nsawo osumule waleti. Aba abakazi be mulaba balina messages ezibanyumira. Received, 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 received. Ezo ziberenga zijja ku simu ye. Alhubbu fualun walaysa kuwalun. Ekyo kikolwa. Yeganika message akemitwale 15. Akubira akasimu gemu ne sente zizono mugende nedda akonga kuteredde ka airtime na data. Alhubbu fualun walaysa kuwalun. Obutuka musajja gwe wokwata mukyalawo n'omutwalako ku Afrikana ne munywaka akachai akemitwale 2. Abakuyiseeko nnyo ng'ayina n'enkovu ku lubuto lwe lwakufuula taata. Man la yashkuru nnasa la yashkuru Allah. Omuntu atasobola kwebaza abantu banne tasobola kwebaza Allah. Ddala mukazi we abakuyiseeko nnyo. Kubanga ku Afrika ne ku Sheraton waliwo akachai akemitwale 2. Twala mukazi wo mu mbeera ey'omwebaza. Ku Afrikana mugambe shukran jazila ala hubbik wa ihtimamik. Nkwebaza olwa love ne care n'otulabira n'abaana bange. Munywa akachai akemitwale 2 n'enkoko. Omugendo tofumba kyaggulu kifumbire baana. Mukanywe ne buli bakugamba olw'okuba oli musabuliki. Ffenna tuli batabuliki. Kuwoza tulina pake wake emitwale 2 kachai nga tulina pako. Bannange alhubbu fualun walaysa kuwalun. Essanyu erisinga okuba eddungi inda musharakata lyogabanyeko n'abantu bo. Gwani yakugamba nti wakwata mukyalawo n'omutwalako ne mulambula amazzi, wallahi mu mwaka guweddeko, omwezi guweddeko,
n'omula amazzi n'omugulira dress n'omugulira ekyennyanja ekinene n'abaana bammwe ne muluna ice cream ne baba bavugako ku boat ng'emuli ebyennyanja ebyo buli mwana omwadde ekyennyanja kye kya mitwalo 2 we mukimalawo nga bagenda babavuga nga babazza omwana ebyo tagenda birabira essanyu erisinga okuba eddungi inda musharakata lyogabanyeko n'abantu bo fata'lamu kaifa tuhibbu nafsaka awwalan gwe sooka weeyagale bani bogenda okusanyusa okusinga mukazi wakuzaalidde abaana oyo asanye okusenza oluti musajja gwe kuba abasajja kati mwatusobedde mulina omuze ogutiitiibya abantu bemulabye olw'eggulu lwokuba guli omulyango Allah yaguggulawo gw'okuwasa abakazi abana n'otiitiibya gw'olabye olw'eggulu niwerabira gw'olaba ku makya omukazi yakubeererawo n'akuzaalira abaana n'agumiikiriza ng'okyalina peeza engatta ezibalibwa ng'okyalina engoye ezisooka 2 bazibala ng'osula wansi kati olwairo olina omusege gw'otijja nago ekwe musajja gwe weerabidde byonna ebyemabega nga Allah ayinza okuba akugulira olwa mukazi oyo muwe ekitiibwa ekimumala kubanga ye maama w'abaana bo kubanga abakazi abo mwe bayitamu temubimanyi hakkan wallahi temubimanyi temumanyi bibayitamu ne mubalinyiridde lw'abakazi Allah subhanahu wa ta'ala mulize ebigambo bino. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala kanagena hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina hadithi njagala egende eri abasajja bonna abali wano olunaku olwaleero. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuuka okutugamba ebigambo bino wammanga mubiwulize bulungi. Man kana lahu imra'atani, omuntu yenna Allah gwaba wadde abakyala ababiri, yamiru ihdahuma ala ukhra, neyekubira saidi emu. Man kanat lahu imra'atani, omuntu yenna Allah gwawadde abakyala babiri oba basatu, famala ila ihdahuma, neyekubirako saidi emu. Kati eri gy'ogula ennyama ssebo otiri byegolabye olw'eggulu olulaba mukadde, olubuto lw'omukazi oluliko embale n'enkovu olw'okufuula taata. Oyo omukazi talina kyeyalekayo kyali kisinga kujjako ngoye ze zonna kuva ku lusooka paka olusembayo, talina kyeyasigaza. Nakkiriza akufuule taata, n'agenda mu ssanya abalala gye bafiira, era bw'obikula olubuto lwa mukazi luliko embale n'enkovu olw'okufuula taata. Ne mu nsi muno omusenza luti ogenda ewa nnyoko n'ogeya mukazi wo ne mu famire yo, at least mujjukireko ekyokufuula taata omuwa ekitiibwa ekimumala. Kati ozunga na misege so bagenda ne bakubikka n'obuguma n'okuwa chips musajja gwe n'amata n'obirya ne bikka naye nga tomanyi mwana bwe wasooka kuzaala yalidde ki ng'agenda okwebaka. Buguma ojja tubuulira. Jaa yawma alqiyama, omusajja afaanana bw'atyo ajja kujja ku lunaku olw'enkomerero nga yeekubidde olubege bw'ati olw'obuufu obwo bwonna obwekwekubira mu butenkanyankanya ewaka. Tibalooza kyo gwe mulyango baaguggulawo bwe batyo mmwe. Basajja mu mutukabiza nnyo amaziga, mukabiza abakazi amaziga. Alisiraamu kallama almar'ati qabla an turad, obusiraamu bwagulumiza ekibwa ky'abakyala ffenna nga tetunnabaawo. Allah yatuuka n'otugamba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, wobanga tosobola kwenkanyankanya sigala ku kakazi kaakamu onywezaako. Ekyo Allah yakigambye. Muleke kwepampalika mujje tuka byamaziga. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tonnatuuka ne muwasa abaana babene ne mbaleka mu mizigo. Mukyalina okutya. Osanga omusajja awasizza omwana omuwala amunnyonnyola ku lunaku lw'embaga lwennyini, onansonyiwa mukazi wange omukulu ayinza okuba yategedde, nekkiriza sijja kusula wano, nja kujja emisana. Ne mubeera n'abaana b'abaana b'abantu nga mwekoonayo misana. Lwaki temutya Allah? Oli azamanya mugenda buddawo eri Allah, mugenda buddawo eri Allah. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, oba tosobodde wasoomu. Kati mbabuulire nti abasajja abasinga obungi bava dda ku mulamwa, namwe bakazi mbajjira naye musooke mumpulirize. Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka okutugamba, Nabi mu hadithi emu yatugamba ng'ali mu hijjatul wida, yatuuka okutugamba nti bannange abakazi awe mulabe muwasizza
warizikuhunna bilma'rufi, obuvunanyizibwa bwammwe ng'abasajja okuliisa abakyala abo kimwinako obusobozi. Temukukulira ssente. Era kino njagala nkigamba abakyala abazze ku muzikiti wano nga sikirumyemu. Essente gy'okakasa nti ya musajja nga eri mu wallet oba mu kanzu, bw'ogijjamu n'ogulako kaafu kiro oba kiro ya basmati ne kakiro k'ennyama nga mugenda kalya waka, ezo ssente ziri mu bwa haramu wadde takugambye. Gwejjamu wakubuuza ssente zange byolidde olaba bivuddewa, kubanga beekwatakwata beekunyakunya. Warizikuhunna bilmarufi, abakazi abo mubaliise, buvunanyizibwa bwammwe. N'oliisa omukazi gwe wawasa omwana w'abende ng'omuliisa ekikosolo mwaka ku mwaka, oyo musibe. Si bw'obisanga bisimbye ensawo y'ebijanjaalo mu nsonda n'eyakawunga, bw'ogula ku kakyere ka basimati obutuka, gule ku nnyama y'embuzi enjokye ekiro, okomewo nayo nga yo na mukazi omugiri mu kisenge. Wakiswatuhunna bilmarufi, okwambaza bakazi bammwe kiri mu nsingo zammwe ng'abasajja. Wakiswatuhunna bilmarufi, mugende mmwe basajja mmwe mwenna abampuliriza, bakazi bammwe we batereka engoye zaabwe n'engatto zaabwe, onoonyemu engoye ze wagula ku ssente zo, onoonyemu n'engatto ze wagula ku ssente zo. Wallahi we zibanga teziriimu otuswaza. Wakiswatuhunna bilmarufi. Munyumirwa okwambula abakyala bo n'obbambaza temwagala. Wakiswatuhunna bilmarufi, n'abaana bammwe babazaalidde. Sebo omukazi wagenda mu katale buli lwa mukaaga n'anoonya ebigoyegoye ebikadde ebyana bye bagenda okwambala. Sebo gwe oyambala n'onyuma n'okuba n'ekikalu n'ogenda n'okwana abakazi abalala. Ate kino kankibagambe imaamu kama wange, eno message nsaba egende eri abasiramu ba wano, tuulaawo. Waliwo hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumpulirize bulungi. Yagamba wa minan nas, mu bantu mulimu abantu, twala nti mu bakyala, mafatihu lil khair, nga bisumuluzo bya birungi, maghaliku li sharri, nga kufuru za bibi. Nga mukazi wa muwasa nakuzaalira abaana ninga Allah yakutalwa mukazi oyo, kubanga Allah ava ku arushiye najja kugwa erisooka akote esemba y'ekiro, ne ebimu ku byavaawo akoze kwe kubaraka n'okufaddara endobooza z'abafumba abe nga meant to be together. Allah asobola okukuta mu nsi muno ng'akutadde lwa mukisa gwa mukazi gw'olina waka. Ate gwe n'okozesa emmotoka Allah gye yakuwa ate n'okwanira mu bakazi balala. Akasenja Allah kakuteeredde ate n'otandika okumunyuuma omukazi ali ewaka. Ate mu bantu mulimu abantu mafatihu lisharri, nga bisumuluzo bya bibi, maghaliku lilkhair, nga kufuru za birungi. Ng'ojja genda ogwe mu mukazi musajja gwe wagana okutebenkera n'omukazi gw'olina oba ne bw'olina, ng'omukazi oyo alina ebipali n'ebisiraani, essente zonna z'olina Allah azikugyeko, n'emirembe gye mulina gyonna giggwewo. Obwana bo batandika okubuloga ng'oyo omukazi yaleeta shiriki, naye nga mwali mirembe ne mukazi wo. Ye gwe yagenda n'owankula ekkazi, wali oyagala kubika obugume, wabuguma ne waleka ekizibu. Basooka kuloga gwe musajja gwe n'osigalamu kafuna wuzu, aseeruhako eddogo lya mazima. Mu nsi muno gwakyewako obujulizi nti otegeera n'ekituufu totegeera. Bakuloga wasigalamu kafuna wuzu, kubanga abaana be wasooka okuzaala tobalabirira. Ekikazi kyakuloga ne kidda ne ku baana bo ne kibaloga. Ate ebikazikazi ebyo birwawo okufa. Ofa gwe musajja gwe ne baloga obwana bo ngeri ekkazi gye liri, ne lisigalawo ne lyoga n'abazzukulu abasembayo. Naye nga abaana beebuuza, kitaffe yaliko ky'okwowankula omukazi afaanana bw'atyo, nga bagamba yali yagala kubuguma. Musajja mukulu wabuguma ne waleeta ekizibu. Mugoberere amateeka obusiraamu gwe babagamba nga muwasa ne levo zimala okubanga mutuuseeko. Ekyo si kinyumu, ti buli ssaawa kati genda owase, si kinyumu.
byenjogera muyinza okuba temubitegeera. Gwe gye wakulira kitawo teyagwako omukazi afaanana bw'atyo nga mulogo bitya nga bakijjanyiza mu kyalo gyali kitaawo baaloga kitaawo kale muyinza okuza bimbaga sibitegeera ne bbaawo yennyini alina ekkazi yali yagwamu oba yagwamu ggwe salaamu aleikum kyengezaako bagamba salaamu aleikum warahmatullah omulyango gw'okuwasa si kinyumu ono mukadde waffe taata be bakulidde mu myaka si kinyumu tikeera enkya ku makya ogenda okole ki owase kakasa nti olina osobola omutwe gwo gusobola okubalansinga khairukum nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqa asinga obulungi gye muli yoyo akmalul mu'minina imana oba oyagala okujjuliza obukkiriza abo ahsanuhum khulqa juliriza empisa zo longoosa empisa zo naye agamba wa khiyalukum linisaihim ate asinga obulungi oba wa khairukum linisaihim asinga obulungi yoyo mulungi eri mukazi we oba eri bakazi be. Muleke kubanga mugulira chips ebiwalawala ebibatambulidde obulungi mu stenseni naye nga mukazi we wakoma ddi omugulira chips. Wa khairukum li ahlihi linisaihim sebo ku mulimu gy'okolera birthday y'omwana omuwala weetuuka oyo gw'okwana n'omugulira dress ne sharia mukazi wakoma ddi omugulira engatto gy'ateeka mu kigere. Kyobula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'otugamba n'atugamba khairukum li ahlihi asinga obulungi yoyo mulungi eri abantu be n'agamba wa ana khairukum li ahli nange ndi mulungi eri abantu bange. Mumukimanyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha yatugamba taghtasiru ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ina'i wahid twanabako mu kyombo kyekimu ne nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe wakoma ddi okunabako ne mukyalawo anti otegeera nnyo eddiini siwe kiri oba butaagala kunaba kyekikusumbuwa. taghtasiru ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ina'i wahid bwe busiramu wa halali. Bane tugambe bigambo ki mu lwaleero khairukum li ahli omusajja n'abeerawo bane bino bituka by'amaziga imaamu bino mu bigamba abasajja ab'omuzikiti guno abasajja bazaala abaana ebbali teri abamanyi ne bateeka ne mu ddaame abaana abo tebavangayo okujjako nga mmaze kufa. Abaana bo ne bayita mu kaseera nga amaze okuleeta omulambo gwo nga bamaze okusiba olutimbe omwana wo n'akwetegereza mu kifaananyi ng'olina pamba mu nnyindo nga tafunye kisa kazannyako na mwana we. Abaana be mwazaala ebbale mbakuŋŋaanyi nga mukyali balamu mubaleete omuge mwana wange wano weewammwe woba oli mwana wa buwala wotuuka ng'okufumbirwa ne bakubuuza bakuzaala wa weewano wofunanga ebizibu mu nsi tosulanga ku street ojjanga no bajja kukwalira weebaki. N'abazadde mulina abaana be mwazaala ebbali mubakwese mu undercover mwateeka ne malaame gammwe nti abaana abo tebavaayo okujjako nga tumaze kufa bayinza okwonoona amaka gange. Ekitegeeza tolina mugongo abaana babo baagale bajjeeyo ng'okyali mulamu teeka ekijjulo ewaka nabo baana bw'olabanga ebyana naye be bajja okuvaamu omulamwa mu nsi muno wadde wakola ezzambi ery'obwenzi ne togattako zambi lya butalabirira wadde wakola ezzambi ery'obwenzi togattako zambi lya kutta abo baana babooga omusaayi gwo. Kolanga bwe kisoboka abaana bo babengaalire wamu bino ebigambo byenjogera mbimanyi. Mwagala okuwasa buli lukya basajja mmwe n'oleka abaana mu muzigo. Jamiu saada tatamidu ala quwwati wal amal owasiza mu muzigo nga n'asooka wa muzigo. Omulambo
ogwo gujja kuswala ojja kufa accident obofire mu ddwaliro bagambe mayiti bagikomyewo waka baginaze landiroodi ajja kukuba essimu mu baana bo agete mugeza ne muzza mayiti wano ejja kukuba ekisirani ennyumba zange muyise buyisa mulambo gwo mugutwale mu kyalo obanga olinayo abakazi boolina n'abaana sooka osibeko katono jamiu saadata atamidu ala quwwati wal amal obeeko obazimbira nekiba kiyu kimu omanye abaana bagenda kuŋŋaaniraawo mikwano gyo gisobola obutakuyamba olwaleero ne bunakeera enkya ku makya n'okuŋŋanya mikwano gyo ewakaawo nobaga bannange wano weewange bano be baana bange oye mukazi wange woba ofudde mukwano gutajja kuyitawo ajja gamba wagundi ajja kuwetawo abuuze banne omwana yali mu P7 yamaze nti yamaze tuolwo scholarship ez'okwera bamuleka bamutwale bamuweerere ajja kuteekawo kiro y'ennyama n'abaana bagenda basanga wanga babayamba ng'omaze okufa ajja owasabulirwa ggulu byemala muyinza okuba temubitegeera ninze mbitegeera ate ge mazima timwagala bagamba basajja kati alisilamu kallama almarwati kabila an turad obusiramu bwagulumiza ekitibwa ky'omukyala ffenna nga tetunnabaawo tulaba nnyinaffe tulaba abakyala obudde obwekawungeezi nga beetisse emmeeza ngeri upside down naye nga emmeeza eyo kuliko essigiri y'amanda ekutte kuliko esepiki y'obuugi kuliko fulampeni ya butto agenda ku kkubo kutunda katugo nabeera ku kkubo okupaka saa 8 gwa kiro nombuuza maama kyekikubeeza mu mpewo naga nnoonya fiizi na bujjanjabi bw'abaana bange na rent nombuuza taata waabwe ali luddawa nti gyali mulamu naye yafuuka nnume wakisa fattakullah fi nisai fainnakum akhadtumuhunna biamani llah wastahlaltum furujahunna bikalmati llah abaana bamwe bazadde temuwangaddeeko nabo muzaala buzaazi abakazi mubazadde mu buzaazi ne musuulaawo abakazi bakaaba wakoma jjo ogwirako omukazi w'engatto gwe mukazi gwe baawo yakoma ddi okugulira olugoye olusooka ku mubiri gwo olina omusajja wakiswatuhunna bilmarufi ekyo nabbi yakigambye mubambaze nga munyumirwa okubambula nga temwagala bambaza muzigule ne bakuwaana mu nsi muno nti oyo mukazi wo mashallah mugenze ku mukolo afulumye akagato akakaya sharia ne bakuzabba ne baga masha Allah mama gundi nganyirira nonyenye twengo konkome ti masha Allah igwazi mugulira wakiswatuna bil ma'rufi khairukum li ahlihi asingo obulungi yemugenda mwerungi yalungiya yoyo mulungi eri abantu be wa ana khairukum li ahli nabbi yagambye nange ndi mulungi eri abantu bange gonyumira okulya omutwe gw'ekyennyanja abaana bo baalidde ki essanyu lisinga okuba eddungi yinda mukyala kata abaana obakwate ng'okyali mulamu bonna obatwaleko ku KFC tulabe wonaabutuka musajja gwe balete bucket family bucket eyo ebamu ebifo abirimu bimeka buli mwana akwate ekifi n'ekisoda ebyo bagenda okujjukira ng'omaze okufa essanyu lisinga okuba eddungi inda mukyala katya ne buli ofunamu akakadde onoonya mukazi gw'oyendako buli ofunamu obubiri onoonya gw'owasa onasanyuka ddi n'abaana bo obutuka ng'oguze ekikebe ekinene ekya ice cream buli mwana n'omukwasa akajiiko ne mukyalawo mu ddiro lyewammwe ne munywa abaana be bagenda okujjukira bakusabire ng'omaze okufa wona amala okufa muyize ebigambo bino musajja gwe wona amala okufa bagenda kutuula abantu bagenda kwogera ebigambo bino abaana babadde bamanyidde okuwangaalira ewamu ng'amaze okuteekayo bagenda kukomayo waka bagambe bannanga abaana bano buli muntu atwaleko
obwana obuto gwabadde abumanyi batandise obujja ku nnyabwe abaana bagenze mu bulamu obw'okuwangala nga tebeerabako nga bajjukira moments zebaliko ne kitaabwe zokka ono bamututte Mbaale oli bamututte Masaka obwana bw'obumanyi waliwo akabadde akanafu batandise okwogera ebigambo ebitakwatagana nti amasomero ge balimu tetukyagasobola tubateeke mu masomero ge tusobola obadde batadde mu masomero ki oli mulamu batwale mu masomero amalungi kubanga wonaffe bagenda gabajjamu babagende tukyagasobola kati batadde mu UPE khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli asinga obulungi yo mulungi eri abantu be nange ndi mulungi eri abantu bange nabbi bwati bwatugamba akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqa asinga obulungi obwegala okujuliriza empisa zo beranga olongoose empisa zo ngo yakujuliriza imani yo nagamba wa khairukum linisaihim mubambaze abakazi abo mugende w'abanyammwe ne mugeya abakazi bammwe naye nga mukazi wo bambi buli kintu kyonna yakiwaayo nankuyonseza abaana olusi yawogoka azaala omwana wo olubuto lujjuddeko embale bamugamba ebigambo bino mu ddwaliro namugamba mukazi gwe ozadde omwana ono wa kiso nerindako okufuna olubuto emyaka 2 giyitewo kubanga olukino ono lugenda kukola kikuluma oddemu ofuna olubuto n'omubala nga tannaweza myaka 2 n'omufunisa olulala kanyabo nikagamba tetujja lujjamu katuluzaale ayagala kufuula taata kati gwesambulizaako ebisooto tomanyi kalungi kakoledde mu nsi nga bw'otijjisa maama wo mukazi gwe toyagala muntu asonga mu maama wo yengeri emu abaana bo gye baagala mukazi wo kubanga ye maama waabwe wa mukazi w'ekitiibwa olw'okuwa maama w'abaana b'ekitiibwa we mubanga temwagadde bakazi bammwe n'abaana bammwe tebajja bayamba mu nsi buno babalaba nga mubonyaabonya bannyaabwe temulowooza nti babiraba ebbanga lyonna ebbanga lyotasulawo bakulaba okwekubira kwe weekubira olina abaana b'oyagala waliwo ne b'otayagala mulimu abaana n'ebyana mu baana abotwala ng'ebyana tumanyi kye bagenda kuba mu nsi buno ng'osazeewo mangu weefudde Katonda abaana baagala ekyenkanyi bino ebigambo mbibagamba nga sibirumye kubanga bye biri mu nsi mulekeraawo basajja mmwe mulekeraawo nkyogedde okulwa ennyo ku bakazi bammwe wobanga oyagala mukazi wo akuwa ekitiibwa muwe ekitiibwa wobanga oyagala mukazi wo abantu bo abawa ekitiibwa ababe bawa ekitiibwa wobanga oyagala mukazi wo abeere munnaddiini beera munnaddiini wobanga oyagala mukazi wo abeere nga si mwenzi kakasa nti ye mukyala gwesanyusa naye yekka wona amala obikola n'obitereeza ajja kutereeza ne muli awo mu nsi temwagala bakazi benzi muzaale ebbali mwagala bakazi bammwe bafuukamirire abantu beewammwe igwe omala omwaka mulama nga togenzeeko waabwe wa mukyalo gye wamuwasa oyagala abantu ba mukazi wo bakwagale ebigambo byange ebisembayo seeka mukkirize mu ddakiika 5 zino esigaddeyo mbere nga mayiriza ebigambo byange mu nsi mulimu ekitonde mu bitonde byonna ekisinga okubonaabona alisiraamu kallama almar'a ka obusiraamu bwagulumiza ekitiibwa ky'omukyala nga maama obusiraamu bwagulumiza ekitiibwa ky'omukyala kazawuja ng'omukyala naye muwulirize ebigambo bino nga mayiriza ebigambo byange nze simanyi gye mwakulira nenze mbabuulira gye nakola ki gye nakulira bannanga abakazi bayita mu bizibu naddala bannyaffe abatuzaala
kyovola ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waliwo hadithi gye yatugamba n'atugamba ayu a'malu ahabbu ila Allah, mulimu ki ogusinga okwagalibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah. Waliwo yatuuka n'agamba as-salatu ala waqtiha, okusala eswala mu budde bwayo, ne we yamala n'agamba thumma birrul walidain, okugulumiza abakadde bano naddala maama, kubanga maama wa fiswaluhu fi amain, yakuyonsa emyaka 2. Bamaama mu nsi abatuzaala tebalina kya bugagga kye basongako kusinga baana baabwe. Maama wo ne woba tolina kintu kyonna ky'omuwadde ne mu nsi lwano obere bulungi, kasita olinnye ennyonyi maama wajja kwewaanira ku bantu agawo omwana wange yalinnye ennyonyi naye nga maama otalinnyanga ku nnyonyi. Bw'onaavuga emmotoka n'ogireeta n'ogipaakinga mu luggya lwa maama wo, eyinza okuba si ya maama wo, ne maama wo tajja kwebaka kiro, ajja kuyimuka yeebaze Allah nga musanyufu naye nga tomuwadde wadde 10. Bw'onaayambala akagoye akalungi n'ogenda n'obuuza ku maama wo n'ofukamira wansi n'akulaba ng'onyumye ovudde mu kibuga, ajja kuga mwana wange genda ombulizeeko nabali. Womala genga tonnajjamu ngeezo, genda nemmange wa jjajja guni omubuuzeeko mukulu munnange anti maama akulabye nti onyumye, ayagala alage ne banne nti omwana wange akwera mu kibuga anyumye. Era bw'onaavaawo n'ogenda ajja bagamba mutabani wammwe mwamulabye agezze, muwala wammwe mwamulabye agezze nga musanyufu maama, naye nga talina ky'omuwadde maama. Oye maama, ye maama, ye maama. Kale abakazi abo beggaliranga mu bisenge ne bakaaba amaziga, abaana baabwe bajja beesangulanga amaziga abo ne bajja mu baana baabwe babalage nti bagumu. Banyaffe abatuzaala balina ebitabo by'amabanja ku maduuka ne tebaayagala kukakkana mu maaso g'abaana baabwe, weyagalanga peeni nga gagenda ku dduuka, akawunga emu akagalanga mugende mujje okukira emu, weyagalanga seedi genda ku dduuka, one wagenda okugjayo sabbuuni wedduuka nagamba mama mugambe ebbanja liyitiridde obunene emitwalo giweze 11 alindeko okuddamu okusindika abantu. Ye maama tiyayagala baana be bajule mu nsi muno, tiyakyagala maama. Bayita mu bingi ffe twabalaba. Waliwo akaseera gwe kootajjukira ne wali muto kisenyiga kyakkuba kyali nno kizibu n'okutwala mu ddwaliro. Mama yagenda okulaba olwana okussa omuko osiza mu kamwa tokyasobola kusiza mu nnyindo. Omusawo n'agamba gino eminyira twetaaga ogijjamu. Maama n'akwata omumwa gwe ogw'ettendo oguluna ice cream n'aguteeka ku nnyindo zo n'akuwutamu eminyira egyo. Ani mu nsi muno asobola okikola okusinga maama? Yakikola maama. We mwajjulanga emmere nga muli akanyama akalungi n'akaceere, wayonoona ng'oli muto, buli muntu n'ateeka omumwa mu nnyindo. Maama ye yayimukawo n'agenda n'akozesa omukono gwennyini gw'abadde aliisa n'akulongoosa, n'akomawo n'atandikira we yakomye nga teyeesiseemu maama. Kati omaleko olunaku lulamba nga tomukubidde ku ssimu oyo maama. Mukubire essimu ng'okyali mulonge maama nkwagala. Talina kyabugagga mu nsi kyalina okuggyako omwana we. Yeewaanisa abantu nga muwala wange yafumbirwa bazimbye n'ennyumba. Omwana wa muwala wange yamazeeko P7 omuzzukulu wange yeewaana maama. Akaseera akagenda okusiga okuba akazibu mu nsi muno kwe kuba ku nnamba ya maama wo nga teri agikwata ng'afudde. Olunaku olugenda kuba lutya ng'osangula ennamba ya maama wo mu ssimu yo kubanga amaze okufa. Olitegeera amakulu ga maama. Mubabuuze abakwata ettaka ne baliwa ku malaalo ga bannyaabwe naku gye bayitamu mu bulamu n'obwesi. Ayu amalu ahabbu ila Allah, mulimu ki ogusinga okuba omulungi mu nsi muno? As-salatu ala waqtiha thumma birrul walidain, okuyisa obulungi abakadde bano okusinziira ku maama.
kubanga yakuyonsa wafisaluhu fi aman, yakuyonsa emyaka 2 nga talina kyesseemu maama. Yali maama mubakubire nti mubaagala, amawulire tegajja kuva mu matuugo. Essimu zino bajja kukubira essimu lumu, bajja gikuba bwe batyo gikwate bage inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nga bakubikira maama wo. Wallahi mu nsimu no eddoboozi lijja kuva mu matuugo nga nomagamaga musononya mamoto mulaba ensetu etegaana. Nene tukubira banyaffe essimu ezo ne batuzaamu amaanyi, naga mwana wange sooka ogumemu katono tuva mu kibuga yegogo tulinayo. Mama omukubira essimu n'omugamba mama nga omulimu guganye nga biganye, nagamba ngenda kuzuukuka ekiro nkusabireko eri Allah, ngenda kukubira essimu tuzuukuke, akuwajja akoze eri Allah. Mama ne bukeera ekiro ne buziba, nakubira essimu maama nga tokwata weebase, nakubira essimu endala nga tokwata, misikole yokusatu nga tokwata. Mama nakandeko omwana atto awummule, nagenda mu kinaabiro neyiwaka amazzi, neyawulira mu maaso ga Allah, nalondobamu erinnya lyo mu baana be, nakusabira eri Allah. Oye maama muddeeyo nga muvudde wano mbakubire ku masimu mubagambe maama wange nkwagala nnyo. Woba olina akagoye kosobola omugulira kamugulire maama. Akaseera kagenda kuba kazibu nnyo ng'olwana kumugulira sanda za kumuzingamu. Maama wanyume ajja kwogera ebigambo ag'engoye bazaanudde, naye ng'olugoye lw'omwana wange sirulabamu, ng'olugoye lw'omwana wange sirulabamu ngoye ze baanudde. Maama mu ngoye zonna alabamu lulo, yasiima. Maama yasiima olugoye lwamugulira. Mubagale alislamu kallama almaru aka nga maama, nga maama, nga maama, nga maama. Mwagale bakazi bammwe, mubakolere buli kimu kyonna ekyetaaga bakolerwa, kubanga be bamaama b'abaana bammwe. Mwagala bannyammwe n'abaana bammwe y'engeri y'emu gye baagalamu bakyala bammwe, kubanga be bamaama baabwe. Abaana bo tebagenda kwerabira biwayisaamu mukazi wo, kubanga ye maama waabwe. Muwe ekitiibwa, lekeraawo okuzunga n'emisege mu nsi muno, n'otiitiira biwolabye olw'eggulo ne mwesanguliza ebisooto ku bakazi be mwasooka okuwasa ne muzaalamu n'abaana. Muwe ebitiibwa bijaamu, kubanga babazaalira abaana. Ate nga mmaliriza ebigambo byange mbagamba mwenna abampuliriza, banyaffe batuuka ne ku levo egenda mu riba. Ogenda mu riba oba ogudde olutalo wakati wo ne Allah. Bagenda mu black naye nga banoonya bateeke ekyokulya ku mmeeza n'okuweerera abaana baabwe. Woba ofunyemu akasente twala maama we Makka. Bannange kino ekigambo nkibagamba nga kyenfundikira nakyo ebigambo byange. Ejjana ya Allah tegenda tunyumira ng'etumagamaga bwetuti tunoonyamu banyaffe tetubalaba. Nkiddamu omulundi ogwokubiri, ejjana ya Allah egenda kubeera etya ng'etumagamaga bwetuti mu jjana tunoonyamu abatuzaala tetubalaba. Bamaama baffe n'abaana z'abanyaffe nga nnafu nnyo eri omuliro gw'owekitiibwa Allah. Emibiri gy'abanyaffe minafu nnyo eri omuliro gwa Allah. Gyanafuwa nga batuzaala. Obanga okyali mulamu buli kalungi kakolere maama wo, mutwale e Makka. Nze nabadde ku Kaabatu Sharifu mu Desemba, nabadde ne maama wange ne mukwata. Nali ku Kaaba nga ndi ku Multazamu, ninsaba Allah ne muga Allah mbonaabona n'abantu ne mbaleeta wano, ne lwaki tonkolerayo omukisa nendeeta ku maama nzaala. Maama wange mukolere umura y'abafu oba hijja y'abafu, mpa ku busobozi muleete baaba. Wonna muleese Allah namutegeeza ne muga Allah yono bulijjo gwe nkutegeeza nga ntuma edduwaazi ye mukadde anzaala nendi musiibu. Ne muga maama weesabire wano basabirawo binene. Saawuliddeko maama ng'asaba ekintu kye. Maama yasabidde baana. Saawulidde maama ng'alina kyasaba mu nsi Allah amuwe, yasabidde baana. Ayagala be bulungi mu nsi muno. Nsaba Allah
mu nsi muno bakadde baffe batuweera ejjana. Wa barakallahu fiikum wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.